Ampuliriza omulungi nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma musola yaffe yayita munnange nno nga tusobodde okuwonera awatono okutulembula empologoma ku bugenyi gye twali. Twakomawo mirembe era mu kutuuka eka munnange amawulire agaali gavuze ennyo ne galeetera omwami Pyati Sololo okutuyita tugenda alabe obulenzi obwatta empologoma. Twasuulayo olubu lw'ekigere era munnange ne tuvaayo nga tewali kye tusobezza wabula nga nekkaanyizaawo abantu babiri, omu nga yali mwana muwala so n'omulala kaali awo nga kakadde akaaviirako okubonaabona kwange. Ampuliriza omulungi nkwaniriza mu ssola yaffe ey'e11 olubaya lwa Ggoonya. Amazoba gaali geetoolodde manjiko bwe kyatulaba omwami Pyati Sololo era ng'ensi tugimanyidde ate ne tugwibwako ekyekanga ekirala. Ng'oyisizza ebyalo 3 mu bukiiko obwa ddyo obwa Godado yaliyo ekikono ky'ennyanja gye twagendanga mu nnaku ezimu okuwuga. Olumu twali tuwuga munnaffe omu ng'ava ebuziba Ggoonya n'emutaayirizaayo ng'eva ku ludda olw'olubalama. Bwe yamukwata mu kifo ky'okumukasuka mu nnyanja yamukasuka ku lukalu mu musenyu. Ekigambo ekyo kyannema okutegeera kyeyava erema okumunyugunya mu nnyanja. Abamu be twali nabo baagamba nti kubanga bulijjo yafulumanga mu nnyanja ng'egenda okukwata abantu ate ng'emaze okubakwata n'ebakasuka emabega waayo ebuziba, ku mulundi guno kubanga yali efulumye ku ludda lwa lukalu kwe kukasuka munnaffe emabega waayo ng'omuze gwayo bwe gwali. Munnaffe newankubadde ng'ekigwo Ggoonya kye yamukwata kyamumenya omukono naye yawona. Abalala bo baagamba nti yamusimattuka busimattusi ng'emuwuba emukasuka ebuziba. Eyali afudde. Nga wayiseewo ennaku ntono okuva ku kikangabwa kino ne tugenda era tuwugewugemu, naye ku mulundi guno nze nawonera awatono okufuuka emmere ya Ggoonya. Mba ndi mu bwengula bw'ennyanja ne nnengera ekintu ekyafaananira ekitundu ky'ekiyirikiti ekyokeddwa omuliro nga kijja kiseeya kijja gye ndi, kazzi nga ye muganda wa Ggoonya. Kyokka ekyanzigyayo nti si kiti kwe kulaba ng'engeri gye kyali kijjamu n'embiro kwe kyali nga tebiyinza kuba bya kintu kiseeyeeya buseeyeeyi, ate nga ne bannange baleekaana nti ofa Ggoonya ekutta. Nange bwe neetegereza nga ndabira ddala ekinnembe kya Ggoonya kye kinnumba. Nkubuulira engeri Ggoonya gye yajja esalamu amazzi nga yeewuunyisa nnyo. Emmeeme n'entyemuka kyokka sassaamu kantu nange ne ngasala ng'obwanga mboolekedde olukalu. Ne nnyiikirira ddala ng'akagobera embuga. Naye nga kirabika nga tewajja kuyita bbanga nga tennantuukako. Ngenda okuwulira ng'amazzi kyejjeegakola emabega wange entungogobe. Nze kwe kubbira. Bwe yatuuka we mbadde nga tennengera nayo neegeeyokya. Eba eri kumpi okuntuukako ne nzibulukukayo. Ndowooza wano yampita wansi n'egenda mu maaso. Naye yalaba tendabayo n'ebbulukuka ng'olwo n'ennyanja efuukuuseemu. Bwe nalaba ejja gye ndi n'empuga nga ndaga ebuziba. Yali esigazza kinnyana mpindi okuntuukako n'enzibira ate n'empuga nga ndaga ku lukalu. Nasooka kugibulankanya ne mba ngalaga ku ddyo nga mmaze okugikuba endolera n'ekimmuuni n'endaga ku lukalu. Kale nno nayo yasooka kumagalikira eyo, naye bw'eba eri eyo gye yali esamaaliridde ne nnengera nga ndi kumpi n'okutuuka ku lukalu. Wamma ggwe n'ejja yiriyiri ng'erabira ddala emmere egiva mu kamwa. Naye eba entuukako eti n'engwa bugazi mu mazzi. Yali empitako n'engibaka amavumbavumba ne butwefuka. Mba nsituka nzibulukuke ne nninnya ku nkongoolo n'entagala n'engwa nayo mu ddubi. Bwe twabbulukuka omuvubuka omu n'ajja n'omwamba omukuutu omwogi gwe yalina. Naye bw'agenda okutema Ggoonya nga twesimbye nayo bulanga. Yakwasa mukira. Yagusanjaga nno. Bannange baagamba nti gwasigalako kalebwerebwe.
mu kutitibana neetaakuluzeeko n'obulumi buli yansemba lyala ku mukono ne manseeri nayo neeraba eridde ebuziba. Ensanke eyasigala ku mazzi ye yatulaga erigitutte. Ggoonya eyo yandeetera okwevuma ennyanja ne neerayirira nti alinda bansaze eriraga ku nnyanja. Yandekera ogupaapi gw'enkovu ku mukono na buli kati nkyagulina. Naye singa omuyimbi yali atuli kumpi yandigitadde mu kifo kya ggenge nti goonyerula goonyerula, baagitemako ekkira kikuggu. Eyajja ezannya bwete bwe yagenda. Oba nti ggoonya eyatemwako omukira ewugula kikuggu, banne baayo bwe bawugula ebyasa ewugula kikuggu. Okuva ku lunaku ggoonya lwe yali ensolobezza nali mmaliridde obutaddayo kuzannyira ku nnyanja, naye mpozzi nga neerabidde olugero lw'obujjajja nti atannafa. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero. Tujja kutandikira awo tulabe biki ebyaddirira oluvannyuma lw'ekibamba kino ekya ggoonya. Akuume atakumira mpeera.